bosanga nga video ngeno ngeri kunchuka otuulanga n'ogiraba n'ogimalayo era bw'omala okugiraba n'olikinga n'okomentinga era n'ogitambuza. Katutandike. FDC we babeerera ku piiki yaabwe basobolanga okukola ebintu mu mitendera emirungi kubanga Lukwago yajjira kuba MP Kampala nga Besigye tamusimba ngera tosobola kuwulira nti ono wa FDC yesimbye ku Lukwago bakasiba nti nga tabasimbako bantu. Omwami ono alina obuzibu n'enkola za NUP nti mukola bubi ebintu byammwe era alina okukkirizaganya n'ebibiina bya FDC ne DP nti bo bwe babeerangawo ebintu byabwe byali birambulukufu. Kankusomese. Success y'omusajja epimibwa ku achievements ze. Kyokka ate achievements z'omuntu oba okufeiringa kw'omuntu kulabibwa nga tubesinga ku goals omuntu oyo gwe yasetinga. Objective omuntu oyo gy'atandise nayo bw'alemererwa okugituukiriza, we shall deem him a failure. But if he achieves his goals, his objectives, ku nkomerero ajja kuba a success. Ntegeeza ki? Ekibiina kya FDC kyatandika 2005 nga kitandise n'omulamwa ogw'okuggyako President Museveni oba ogw'okutwala obukulembeze okukyusa obukulembeze bwa Uganda. Na bwekityo ekibiina kya DP gwe mulamwa bwe kibadde kiyimiriddeko. Bwe bivaayo ne bifeiringa okwachivinga goals zaabwe ne tusigala nga saawa eno tosobola kumbalira bamemba ba DP bawera 10 mu Uganda. Ekitegeeza enkola yaabwe obukodyo bwe baapulayinga nga bwali bufu nnyo. Bw'okola plan, bw'okola objectives, you plan on how to achieve those objectives. Ekitegeeza those are the techniques bw'oleyinga down bw'ogenda otambulirako okwachivinga your objectives oba your goals. Now, if you fail, kitegeeza obukodyo bwe waplaninga bwe wasetinga okukozesa to achieve your goals bwali bufu. Kakati gwawaana biri ebibiina okubeera n'enkola ennambulukufu bwe bibanga ebibiina tebikyaliwo nga n'oyo gwe bivuganya bwe byali byagala okuggyako akyaliwo. Ekitegeeza enkola yaabyo yali nkyamu nnyo. Ntegerekese. Otuuse n'otugamba nti Lukwago tebamusimbangako candidate wa FDC. Ekibiina kyonna kibeera ne ideologies zekitambulirako. Emiramwa NUP emiramwa gyayo mugimanyi bulungi. Kakati okutambuza enjiri y'ekibiina ekyo okutuuka ku muntu w'ekyo ekitundu, ekibiina kyetaaga bakomanda. Nga komanda w'ekibiina kya NUP mu Kampala saawa eno ye bali mu ezo. Nina ekibuuzo eri Gwandaba n'oyo yenna akola video alina ekirowoozo ng'ekyono era ng'asuubira n'okola video ng'eyooyo. Lukwago tugeze tetumusimbyeko muntu. Ssemujunganda tugeze tetumusimbyeko muntu. Bw'anaaba akuba campaign, bw'anaaba atambuza enjiri, ajja kutambuza njiri ya PFF oba njiri ya NUP. Mu comment section mpa answer yo kubanga naawe olina endowooza ng'eyoono. Ng'ovudde awo 2-5 gy'oyogerako twali twakava mu referendum okuva mu movement system today multi-party dispensation. This time ebibiina byasafalinga ebintu byali bisatu. One, ba political players abaaliwo baali naive, baali ignorant ku nkola y'ebibiina. Ekyo kye kisooka. Ng'ekibiina ku ebyo yali FDC kubanga yali mpya nnyo, yali tennaweza na mwaka by that time. Ekyokubiri, ebibiina byasafalinga lack of finances okutambuza emirimu gyabyo. Ekyokusatu, byali tebirina budde ku organizinga. So tosobola kublaminga kibiina kyonna oba okukiwaana nti tekyasimbawo candidate ku kifo gundi kubanga obudde obuselectinga ne ba members n'okukola foundation gutya bwe banafunanga ba candidate obudde tebwaliwo n'okufinancinga ba candidate b'ebibiina ebyo obudde ebisente tebazirina. So kati FDC yalakinga finance, yalakinga ideology y'okutambuza ekibiina. No wonder balemererwa n'okufuna ideology ez'okutambuza ekibiina paka na kati ekibiina ne kyabulukamu. Kyokka nga FDC yalina abantu nga Bawafulugutu, ba Ogenga Latigo, ba Winfred Kiza, ba Alisa Alaso, ba Abdu Katuntu, ba Nandala Mafabi, njogera ninde kaani. Kubanga by that time twalina ideology nti
it is government versus those who are not in government. Oppressor versus the oppressed. Kyekali ku bantu. Kyovolaba abantu bonna abagenda mu FDC be bali balaba ebicamu mu NRM. Kakati this time tugenda multi-party system etubukala. Kyovudola abasawo eno bakugamba tulina okuvuganya buli ku kifo kubanga mumwe mugenda okuyita ideologies z'ekibiina zituuke ku muntu wa wansi. Komanda agenda okutambuza enjiri y'ekibiina ekyo tulina omuteekawo ku buli kifo mu Uganda. Ekyo nga tukirese abasajja bano babaddenga ne memorandum of understanding FDC ne Lukwago. Kyovudola bwe yafuna issues mu Kampala oba mu DP yaddukira mu FDC. Zibuka amaaso. Kyokka ate nga bano bwe batunuulira ennyo babadde bakolera mukama waabwe y'omu gwe bayita Museveni. Era bangi ekibiina kya FDC bwe balabanga batandise okugira bwe bati baddayo ewaabwe okujjako bano abatono abaali basigadde nga balina kubuzaabuza bannayuganda kuba bwe guyaza ba Lukwago era mubalaba. Ekyo tukiveeko amaze n'akola allegation nti enkola eya NUP ey'okugaba kaadi Kyovudola baganda ba Museveni ba Bobi Wine biki muwulire katono. Busobozi bwonga gwe wabula kyebatunuulira nti gwe tukwagala abantu nga Babesigye baali balina ab'enganda zaabwe ne mikwano gyabwe nga olaba Kyagulanyi walina ba Nubiani bwalina ba mikwano gye baani baganda be Banyanzi naye tebaabaleeta mu byabufuzi kubanga baali tebalina ngeri gye basobola kuyita mu sisitimu eyo wansi ngeno delegation ebejja bagoba nga tebalina ngeri gye bagiyitamu. Naye kati wano olw'okuba nti obuyinza buli mu bantu waggulu nti omuntu asaana okuleeta muganda we nga Nyanzi namuwa tiketi. Okuddamu ku ekyo muganda wange Kyagulanyi agenda okujja mu bukulembeze nga alina baganda be babiri already ba politician. Asooka Ediawe yali esimbyewo ku bwa member wa parliament emirundi ebiri ng'agwa. Chairman Nyanzi yali already chairman mu kibiina kya NRM. Naye muganda we bw'akola ekibiina omuntu ali mwensa mateeka tasobola kusigala ng'avuganya muganda we. Bajoininga muganda waabwe. Omu yasaba kaadi ne bagimuwa chairman Nyanzi. Omulala n'asaba ne batagimuwa. Lwaki otunuulira chairman Nyanzi n'otatunuulira Ediawe gwe bataawa? Kozesa ku bwongo oleke kukuguyaza bannayuganda. Ekyokulala bwe bobeera director wa company otandise company yo n'obeera ne mukwano gwo gwe walyanga naye n'akatogo nga yasoma obwa accounting naye onoonya accountant kyokka nga mukwano gwo n'alina obusobozi azze asabye omulimu oguwaani. Common sense. Museveni mukazi we minister wa education mutabanyi we CDF yeye president kankomaawo kubanga bwe naabala abangi ojagamba nti ndowooza saagala bwagazi wama 13 mpeera abantu kali 56 the National Political Observer